Amanya Jola Mulukisa, manager abadde manager omuyimbi Karole Kasita, sikyali manager we. Mu nsonga ezimu akamanyiro k'omuyimbi ebintu bingi obutawuliriza nabagamba mwana mugende mubeere bakabi mbagaliza kisinga ekyo. Abo bonna abaana batandika n'oyo Karo bonna beegoba ku ttiimu. Waliwo n'omwana omulala muwala bamuyita Viruma bambi bonna beegoba. Abo nno abaana bambi baasuubiranga nti ebiseera ebimu munna nze yabeeranga abakuba ekikondo. Naye nga nze ndi businessman, nze nkola binkwatako. Nze nzija wantu ku show ebisigadde saagala mmanya. So nakeera ku makya abaana bonna beegoba. Abo bonna abaana beegoba ku ttiimu bonna be yatandika nabo. Lwaki? Tasobola kubeererawo muntu. Okitegeera? Tasobola kubeererawo muntu. Tasobola kubeererawo mikwano gye. Waliwo Gayona Wandera oyo omu ku bantu betwatandika nga Wandera muyita buli Karo wagenda okuperforminga nga jajjawo video clips nga zizanya ku Urban. Wandera yakubira Kale essimu nga amusaba kyamusaba amuyambeko amuyimbireko awantu ate nga amuwa ne ssente. Ebigambo byaddamu Wandera yaŋŋamba abantu bazibu. So abantu bangi balina disappointments mu mitima nti omuntu owaffe gwe tubadde naye lwaki akola bwati ne bwati. Nedda nga munne omuyimbi afuuse sita manyi bikyuka ngolo kati stardom eryeze interview nasooka olinde mutujja kuwa nga tulina oluyimba manyi stardom eyejja tuvala abayimbi abamu batuuka time nga tokyasitondera kyomwagaza stardom ebeerawo yo togyewuunya era omuntu wakubamu kayiti n'akuma interview tonyiiga mulinde mu part 2. Kati gwe part 2 oli kuki? Part 2 nze nina abayimbi bengenda okuintroducing as soon as possible kuba business njagala business ennyumira njikola nnyumirwa binnyumira nkola nnyumirwa nsanyuka. Naye abayimbi bengenda okuintroducing ate era ngenda sigalawo mu business nga mbadde nkola ebintu byange ebirala n'ebintu byange ebirala byembeeramu then ate nina n'ebino byengattagatta eby'entertainment so obulamu busigala bugatta. Ntodde waliwo abayimbi abali mu pipeline just abanjagala nti Jola mujangu tukole nera n'omugamba beera awo ate nga bamu basasulira ddala ssente nga nsasula nga wendi wenti ninga mulaga sena kye muyamba. So ayimbi abamu ngenda kuvaayo mbanjule mbaleete mu mataala mbalage ensi tutandike ekyokukola tukimanyi. Tumanyi kamera weziri tumanyi wokuzisanga tumanyi buli kimu nti kati nzira wano. Togenda kulwana Karo ne kafeemu kasigaza kw'omulekedde. Ekintu ekyo nja kugamba wendi nga sinaso for now nja kulwana kuba nina obusungu bwange nti one I've invested in my energy, I've invested in my time, na investing obulamu bwange dayasi awo Karo we twatobera akube hit nali ntambuliranga ku boda blood life eyo y'okutambula ekiro nzi nali sitambulanga ngenda nawe nga sina mabala sigenda nizinayiga okunywa omwenge lwa Karo oyo nga okubeera mu Casablanca ngolaba obudde bukukyako empewo ekufuwa ng'olina onywamu kabiya weebuzeebuze obudde buke. So ina investment iyo investment osobola giyisaamu maaso bw'otyo okitegeera. Ate n'ekirala obudde okitegeera obudde nti ze nakeera ku makya ne ngamba mwana omanye ekiriwo sijja kuzaala nga sinnakola investment nemanya kati investment yange kanoonye Karo katobe ne Karo nkole investment yange nti manya buli mwezi nsobola ba ne $2,000,000 you get kati gotuusa investment yange yonna ogitutta ogiriddemu wekka. Does it make sense? It doesn't make sense. Kalo ayinawo ebintu byekoleddemu mu ndongo nti nga birabwako. Ayina emmotoka gye baamuwa ayina emmotoka gye baamuwa wadde oyagala abe naki ekirala. Abantu bakoze ebintu bazimbye amayumba baguze amataka bakoze yakolako studio yamulemerera